Eddogo eryali ku BBS TV neera ne baloga momo 19 abamuloga bano sibaleseeyo omukyala Remy naye abasekeredde talina jalaga ate ye omukyala Vinka the girl naye ate agenze maaso nanyoka munnange namawuli amalala mangi gona wano clarity source 256 nango muweza wa Fatuma Sulaiman nkwebaza gwe omulungi achakumidde ku channel no sawono gamba if it's about clarity obera wano ukauka wogenda okubera ngobijja munnange ne kugamba gwe yakatwegatako osobola okusubscribing onyigene notification bell ate like ogo liking a video or commenting ene mu comment section tulyoke tutandikire wa mu kaseera kano kenyinga nku ebyo byennyini byobera wetaga okumanyako munnange nga tutandikidde wo tugenda kutandikira wo mukyala Natalia Ozzy munnange bibye sibirungi bamulumbaganya ate nge yamulumbye naye mukozi wa ku TV oba radio media personality omukyala Flavia tumusime oyo golaba yavuddeyo namugamba gwe nga toyina qualifications biki byokola banne byokola tebitunyumira oyinza otyo questioning emuntu ekibuzo nga ate kinyiza bwe kityo wetagoberenga ate byokola obitegera bulungi ebibuzo ebimu abantu babibabuuza era kyokola kikyamu nnyo wetago ku upgradinga system ekyuse bino byonna bimugambye namugamba bonyabo wetago okwetereza wetago okwetunamu ezo questions zemuleeta nga temuziinaako na bujulizi ng'ovudde ne ku bujulizi nga teziriko kwebyo byembadde mulina obbuuza mwetaga okuzikomya nange olutalo lwonna lwazze oluvannyuma lw'omukyala Natalia Ozzy okubuuza omukyala Angela Katatumba namugamba gwe nnyabo nga tofuna lubuto kiki ekyakutukako kino kyanyizizza abakyala bangi nnyo omwabadde n'omukyala Lucky Mbabazi era ku posti ze bw'atyo bwe yayogedde n'agamba nti tandika okwefaako ng'omuntu kubanga mbutuufu oli bifa aba black skinned otuswaza nnyo posti yabadde mpanvu nnyo nga wogirabaawo munaye nagamba omukyala weetereze kola ki weetereze ejo nga nkugyeyo munnange no tuli mu budde bannange finally omukyala Sheila yagenze maaso nayanjula omwami we omubwatu gwe yali yalonda mbangi munnange omukolo yadde gwabadde gwakyama era abantu bati nnyo abasobodde okufuna invitation nayizo nagifuna ne ngamba Sheila munaye mukwano gwange nga webale kubeera nga nafa ba clarity source ate munaye turecognize munnange nga tugenda ku mukolo bannange omukolo gwanyumye bannange omukolo gwabadde executive bannange omwana yanyumidde omukolo naye nga bambe thanks to Sheila era katowe mukama akutala obulungi bonna mu bufumbo bwo eyo ngenda kujjayo munnange omulungi tugenda wa Dr. Jose Chameleon atakogategeja atakola kye atakoganira omwami ono golaba nze simanyi ya munazalweza anti wetwogera kati yavudde kweri emmotoka gye yafukamira ne mulyoka mwogera nga bolaba ku postize munnange yagenze mu maaso nafuna BMW tolina kyomugambe eri yakwata V8 nagiwa muganda we Wizo nafuna emmotoka endala nafukamira ne mukomerera emboko wololo ayinza tufukamira wololo nedda kati yafunye BMW nakati mwogere munnange omukulu ono sanyu jerere we naye atera nga tukyali ku mukulu wo tugamba munnayo omukulu ono abadde basasanyi ngambo mbwate yawukanya ne mukyala ebyo muliko byapa yagambye byonna byogere nayinza mukyala wange nesiga era nange mwesiga yaddali mu America but we still together munnange byebiri kuba mayanja yo nga tuvuddeyo munnange kubaloga momo 19 omukyala ono yali yakafumbirwa ne kartel njagala soko kikujjukiza munnaye ne baawukana manaye omukolo nga twasanyukira mukolo naye nnwe olwayo tegera nti neera baloze momo 19 abantu ne batandika ozitambuza basonga moli olwensonga omukyalo ono yagamba eddogo lyali ku mulimu bano batandika ogamba Dana n'abatanzi ne Florence Nampijja bannaye balayika baloga omwana naye munnaye Florence Nampijja yavuddeyo n'agamba nti bannaye izoomu kubasanyukira ennyo omukolo gw'omukyalo momo 19 temuyinza kuŋŋamba nti ate fe abamuloga twali tukola naye bannaye ebintu byemwogera munnaye si bituufu nze nono awamu ne Diana twali ba mikwano nnyo temuyinza kubeera nga te muteekako omusango munene njagala okujjukiza nti omukyala momo 19 yagamba nti eddogo ku mulimu lyali pitirivu era n'embirabo byasabikirwa nga bimuweebwa ku mbaga kwennyini omuntu ow'omutima omubi bwe yasinziira n'ateekamu ebintu nga tayagala babire na kartel era mu bbanga eritaliala omusajja atandika okwekyanga takyayagala kukola ki kumanya bikwata ku momo munnange bino yensonga lwaki babadde bayawukana wabula ate teyamentioninga manya ekyo njagala kiggumiza yagamba bugambi ku mulimu gye yali akola ate nga yali akola ku BBS
tefayina y'obugwa Buganda naye munnaye amawulire amalungi agaliwo gali nti ababiri bano baddiŋŋanye era nga kati omukyala Momo 19 yagumye n'agamba oba ddogo oba kusigukula oba kukola kinowebera greda sigenda va wa mwami Dax Kartel byonna bye mwali mwayogera byonna kituufu twabyogera mumasala ebigambo bannamawulire mwatandika okunotinga ebintu byesayogera naye this time round I'm going nowhere nkyaliwo paka naye nga munnange katusabe mukama atereze byonna Momo 19 because we love you two together nga muli mwenna eyo ngenda kujjayo tugende wa mukyala Bindeba omubwati Precious Remy tolina kyomugamba when it comes to Mr. Cocktail ebyo mwogere mweyogeze yazaala abaana temulina kyemumunyumiza munnange omukyala ono yavuddeyo noono gwolabaawo mu kifaananyi n'atugamba bannayiza gwemulaba nina omwana wa Bindeba yagaana ogenda ku musaayi era nentwalayo na muganda we munnayo omusajja ono yagaana n'otuwa obuyambi nakubirako ku mukyala Precious Remy namugamba bannaye eby'omwana omukyala n'angamba omwana lwaki tomutwala mu ssomero lya bulijjo lwakireka biki naye nga tewali kye banyamba era nze kyenjagala sagala bawukanya bombi omukyala Precious Remy ne Bindeba era sinalinaako yadde eki obuzibu wabula nze kyensaba bambi banyambe balabirire omwana era nga vidiyo n'ogenda ogiraba bwe byabadde omukalinze bakiwulira bweti wafiira bakiwulidde batakiwulidde oba mukiwulidde Bridget sister ate ekyokubiri ne mbagamba buli ali eyo ng'alina omwana w'abinze ng'oli eyo olina DNA results nga ziraga nti wuwe mulete mulabirire muwulidde bannaye mukwata omukolo otya bring the children the child buli ali eyo ng'olina omwana w'abinze binze owange nga DNA results z'abinze munnange nga bw'owulidde omukyala Precious Remy ng'olugamba sigenda kwegana baana sigenda na bagoba oba abaana babindeba results muzina mubandeetere nze nja balabirira naye byemwogera temulowooza nti bigenda kunsigukula temulina kyemukola kyekye mumugamba yata omukyala vinka ono waffe thank God hitmaker munnange munyiivu obusungu bwalina osenako n'ogabira abantu ne banyiga yebagamye mmwe mwogera byonna temugeza ne mulinyirira omwami wange yenga mumanyira munnaye bino byonna yabikoledde wali yali ku NBS anti munnaye bagenda ne bawandika God's plan wafono yawandika listi kululiwe n'agamba abamu kuba baddeko ne Sheila Gashumba na mentioning omwami wa Vinka wano we basinzidde n'amubuuza mama Vinka kituufu omwami ono yali abaddeko ne Sheila munnange omukyalo ono we yasinzidde n'abagamba mmwe ekindeeta wano nze kumbuuza bibuuzo bikwata ku music wange okitegere temuddamu okumbuuza ku bikwatagana ku mwami wange ye lwaki mutulingiriza twesonyiwe era omukyalo ono yalaze discontent ye era katono aluzinge taba kubeera nga mukyala mugumu nnyo mu kya music bambi yandibadde aluzinga naye nga I want to emphasize that bambi ye kyayagala okukola is to defend her husband from the media naye nga Vinka ffe tetukuyinako buzibu if it's enjoy mukwano omusajja mukuume ng'omukyala Remy watugamba nti mubeere kutaya munnange wabala okubeera nga okuva gye tutandikidde okutuusa wano we tugenda okomekereza obadde naffe ku Clarity Source 256 teweerabira okubeera nga you subscribe onyige ne notification bell video giwe like ne comment section ebeerawo wansi awo to comment about the video gy'ova okulaba mbeera Fatuma Sulaiman okutuusako ekyo kyennyini kyeweetaaga okumanya see you then